Oli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News neida Element Man muzukulu wa Mugema yongera okwebaza mubalegera maaso n'okubeera nti mutugoberera saako ne mulayikinga ebintu byonna byengenda maaso n'okubeera mbawa. Tuli ku TikTok saako ne YouTube. Gwegenda ku TikTok onoonye The Standard News yugi ate oluvaawo ogende ku YouTube osobola okulaba nga full video yonna ogiraba mu bulungi wano ku mukulu gwange omukulu gwaffe ogwa The Standard News nange muzukulu wa Mugema. Leo nina amawulire gabika bingi agasooka ensonga ya Anita Among ekyakutte wansi ne waggulu wenjogera kati mu budde bugenze okuzibona ko lwaleero nga nakyalo ono yaliko speaker parliament nga police ate eri makage ntinda erigenda maaso n'okubeera nti enoonyereza ebyo obujulizi bwegenda maaso n'okubeera nti enoonyereza ate mu bitundu by'e Kayunga oluvannyuma lwa ssente w'ekibiina kya NRM Kayunga okufa abayo basanyufu. Lwaki basanyufu? Byonna ngenda kubikuwera wano ku mukulu gwaffe ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Ntandise bwende banayo ensonga y'abadde speaker parliament omukyala Anita Among eyongedde okubeera nti eranda oluvannyuma lw'okubeera nti kati mu kaseera kano poliisi ate okuva ku lw'omukaaga eri makage n'okutuusa olunaku olwaleero egenda maaso n'okwaza amakaaga ag'enjawulo okubeera nti eriko ebyo byonna byezuula okumanya okufuna obujulizi obuyinza okulumika omukyalo ono Anita Among okubeera nti mu kaseera kano Anita Among ate abadde omunene mu ggwanga kati essaawa zino yateekwa okubeera nti afukamira wansi yeetonda ku ebyo ebizze bigenda maaso n'okubeera nti bimwogerwako. Emmotoka eno ekika kya Rolls Royce saako n'emmotoka endala nazo zitwaliddwa ku poliisi ate nga mu kaseera kano nga bwe nakutegeezezza nti poliisi mu maka g'omukyalo ono agasangibwa e Nakasero eriko ebibokisi byagenze maaso n'okubeera nti ezuula ejjayo okubeera nti egenda maaso n'okunnyonnyolwa biki tetwategedde ebibokisi kika ki bino bye baggyeeyo wabula nga tulindiridde poliisi okubeera nti egenda maaso n'okubeera nti etuwa ekyo kyennyini kyeyina okubeera nti etuwa naddala ku nsonga zino ate nga bugenze okukyanga olunaku olwaleero kusazibadde nga nyange emmotoka olunaku emmotoka ebadde eyogebwako nga buli omu yeebuuza emmotoka eno ekyamazima eri luddawo ekika kya Rolls Royce nga bwe nakugambye nti emmotoka eno ekika kya Rolls Royce nga ye nakyala yatugambye nti emmotoka eno yamuweeba mukwano gwe naye nga buli omu yeebuuza mukwano ki ogwo ayinza okuwa emmotoka eno obuwumbi 3 n'ekitundu ate nga bwe nakugambye jjo nti ne transport yennyini eyaleeta emmotoka eno yakawumbi kalamba kale nga buli omu yeebuuza nti emmotoka eno ddala muntu ki ayinza okuwa ng'ekirabo eky'obuwumbi 3 n'ekitundu ate n'ateekamu n'akakadde akakawumbi akamu n'ekitundu era nga bwe nakugambye nti bwe buzibidde olunaku olwaleero nga poliisi yabadde eyise omukungu mu kitongole kya UR oba commissioner annyonnyole omukyalo ono yajja ebyobugagga omukyalo ono okunyonyola ebintu byalina ebiri mu mannya ge emmotoka eno yayitawa emmotoka bagitambuza batya bank accounts ze yakozesa byonna bagende maaso n'okubeera nti babinnyonnyola ebikakasa omukyalo ono baddala emmotoka eno y'ekika kya Rolls Royce yiye. Anita Among njagala okutegeeza mu kaseera kano abadde waggulu ennyo kati nyinza okugamba nti bamutadde wansi olw'engeri nti bingi ebizze byogerwa era bingi ebizze bikolebwa ku mukyalo ono nga buli omu yeebuuza amaanyi abadde agajjangawa. Anita Among ono abadde agenda maaso n'ofukamiza oba oliawo bannansi nga kwotadde n'ebabaka banne nga omukyalo ono nga bukusinza ku babaka bagamba nti tabawuliriza ye asalawo nga ye bwalabye era abamu ne batuuka n'okuva ne bagamba nti ne mukyala gwe palamenti eno ogifudde ki palamenti eno ekyamazima nsonga ki eriwo mu kaseera twajja kikira bantu oba twajja kwekkusa ffekka ebyo byonna bibadde mu palamenti nga abaka bagenda maaso n'okuba nti babikubaganyako ebirowoozo. Njagala okutegeeza njagala okugamba nti palamenti eno egenza okubeera nti evaayo oba eggwa
nga omukyalo ono alina abaka babadde batakwatagana nabo nga mu bano mwenna mubadde mumanyi olutalo lwa Anita Among eyafuuse Triple A nga kwotaine Ssemujju Nganda babadde nga kwegamba nga Ssemujju oluusi ebisinga babadde alinnya ku parliament ku floor ya parliament nga omukyalo ono ate ye ng'agenda maaso n'okubeera nti amulemesa ebyo ebimu okubyogerako ate nga ye Ssemujju agamba naye musikazi gwe nina okubeera nga njogera ebintu bino mu bulungi bwabyo naye ate lwaki gwe tonzikiriza kwogera bintu bino ate nga bintu byekyogera byebimu ku birima bannayuganda. Njagala okutegeeza era njagala okugamba nti mu kaseera kano kati eggwanga oba bannayuganda batunuulidde kiki ekiddako ku mukyalo ono. Bwetwogera kati nga emmotoka zino ekika kya Rolls Royce ebadde eyogeza bannayuganda obwama nga buli omu yeebuuza omukyalo sente agijjawa oba azijjawa. Bwetwogera kati yakyuse edda ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekikulu ekibuli okubeera nti bagenda mu maaso n'okunoonyereza baagala okumanya sente wazijjawa ezagula emmotoka eno, baagala okumanya layisensi oba layisensi y'emmotoka eno eri mannya gaani, baagala okumanya banka ki eyagenda maaso n'okutwala sente zino mwazitwalira mu kisawo oba zayita ku akawunti. Byonna bagenda maaso n'okubeera nti nga poliisi egenda maaso n'okubinoonyereza. Nakugambye nti poliisi eno ogiraba oba gavumenti eno erina obuyinza obusalawo okubeera nti enoonyereza ku bintu bino byonna ebigenda maaso. Era gwe buli munnayuganda ali eyo tewebalawala nti olina ebyobugagga bikwesa nnyo okuleka nga gavumenti erinaba kubeera nti ekwagala. Naye gavumenti eno erina amaanyi, erina obuyinza obusobola okunoonyerezaako gwe nga bw'oyagala. Ate ebiseera ebisinga gavumenti eno bwegaana waliwo gye tuyita state. Kati state yeri mu nkola oba yegenda maaso n'okubeera nti enoonyereza ebintu by'omukyalo ono wa gye yabiteeka oba wa gye biri. Nti Anita Among ono ffenna tubadde tulaba nti waliwo ebibadde bikolebwa buli omu ne yeebuuza ddala Anita Among yabikoze. Kati mu kaseera kano state yeri in charge. Gavumenti oba state erina obuyinza okutunda ebyo byonna by'oba olina okusobola okuzzaawo ssente gwe z'obadde ogenda maaso n'okubeera nti ojajaamye. Okugeza bw'oba olina ennyumba ziri nnya, state oba gavumenti state esobola okuggyako ennyumba zino ebbiri gwe n'osigaza bbiri. Ate oba kizuula nti n'ennyumba zino ebbiri zino n'ennyumba zino ebbiri zibakulekedde nga emu era sente wazikwata mu ngeri etali ntuufu, nayo basobola okubeera nti bakuggyako sente zino oba ennyumba eno nayo ne bagitunda kwegamba gwe nga gwe n'osigaza 25%. Ate nga 25% eno bagikulekera olw'okuba nti ng'omuntu omutuuze nga munnayuganda olina okubeerako newuwo w'obeera. Ate nga mu kaseera kano n'ebintu bino eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga, njagala okugamba nti basobola okubitunda okusobola okubeera nti bazzaawo oba sente baziteeka mu nsako z'abannayuganda bagenda maaso okugeza nti malwaliro bannayuganda beetaaga amazzi na biki ebirala. Njagala okugamba nti bwe tuddako oba oliawo mu palamenti eno waliwo bannayuganda ebiseera ebisinga abadde beebuuza ddala palamenti yafuuka ki. Njagala okugamba nti bwe tuddako ku mulundi bwe tuddako mu palamenti nti n'abaka ba NRM abasinga obungi babadde tebakwatagana mukyalo ono olw'engeri gye bagenda maaso n'okubeera nti omukyalo ono ebintu bye abadde abitwala bwatyo bwatyo nga ate nga bwe bamugamba taagala kugenda maaso n'okubeera nti awuliriza nakibiina kino ekya NRM. Okutegeeza nti emmotoka eno ekika kya Rolls Royce bwetikiddwa kabanga yaayo nti nakugambye nti okuva ku Lwokutaano ku Lwomukaaga poliisi egenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. Era nga kino kyazze oluvannyuma lw'okubeera nti omukulembeze gwanga yavaayo n'alagira omukyalo ono abeere ewaka
obutagezaako kubeera nti kutambula ye nalowooza nti akivuddeko mu kukivaako poliisi ndowooza yayagadde emuzingize nga talina wasobola kubeera nti adduka, nga talina wasobola kubeera nti yeekweka, nga talina wasobola kubeera nti mu kaseera kano agenda mu maaso n'okubeera nti yeebuzaabuza. Olunaku obuzibidde olunaku lwaleero oba engeri poliisi gyegenda mu maaso n'okusaakinga amaka ge nga eggwanga libadde lisuubira omukyalo ono okulabikako ku kitebe ky'abambega ba poliisi, wabula bwe twogera kati omukyalo ono okusa kati talina bakubeera nga alabikako, wabula nga twagala okumanya lwaki omukyalo ono ekyamazima talabiseeko. Byonna wano tugenda kubeera nga tubibawa ku mukutu gwaffe guno ogwa The Standard News. Njagala okukugamba era njagala okukutegeeza gwe nno alaba ensonga zino tebaziyingizzaamu zokka. Njagala okukugamba nti ensonga zino ziyingiddemukko n'abantu abalala. Ensonga zikyali kwegamba waliwo n'abantu abalala abayingidde mu nsonga zino ez'emmotoka nga nabo baagala okubeera nti babavunaana. Era wotwogera kati mulowooza nti emmotoka ya Rolls-Royce yika yatuuse dda ku poliisi. Waliwo n'emmotoka endala ekika kya Range Rover Primo, zonna bazitutte dda ku kitebe ky'abambega ba poliisi bagende mu maaso n'okubeera nti banoonyereza ku mmotoka zino nga beebuuza omukyalo ono nga tutumuse mangu ekisanja eky'emyaka 5 nga akoze ebintu ebibadde bitalabwanga nako ku basipiika abalala. Bannaye wano ku Standard News ensonga za sipiika njagala okutegeeza nti mu kaseera kano baziyingizzaamu abantu abalala nga abantu bano be bagambye nti mu kaseera kano balina okugenda beeyanjule mu kakiiko kabakola mu kunoonyereza ku misango egy'enjawulo. Bano nno nga kigamba okubeera nti badde bakozesa obumbi n'obumbi bw'ensimbi okulwaninga ebintu byabwe ate nga ensi oba eggwanga Uganda mu malwaliro agasinga obungi ekyamazima nga temuli ddagala. Njagala okutegeeza nti abamu ku be bayise mu kaseera kano ekiwandiiko ekifulumiziddwa oba ddala kituufu oba si kituufu simanyi, wabula tugenda kubeera nga nabyo tugenda maaso n'okubinnyonnyola oba ddala ensonga zino oba ntuufu oba si ntuufu. Njagala okutegeeza gwe atulaba olunaku olwaleero kugamba ebuzibidde nga bingi ebikyuse ebibaddewo olunaku olwaleero nga mu bino mwe muli abaka ba palamenti oba oliawo be bayise nga kuba n'okuliko Honorable Solomon Sirwanyi oba ono mubaka waawa. Njagenda maaso mbebawe mu maaso eyo ng'era ng'abalala kuliko Honorable Dickson Kateshumba, ono naye bamuyise okubeera nti yennyonnyola ku bintu bino. Nga ate ebirala omulala ye Honorable Abubeka Kawalya ng'ono naye kigambibwa mbu naye bamuyise agende maaso n'okubeera nti yennyonnyolako ku nsonga zino. Ate omulala ye Honorable Cissy Namujju naye kigambibwa mbu bamuyise era nga bano bonna bayitiddwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli okubeera nti mbu banoonyerezebwako oba bakole statement ku ebyo bigenda mu maaso okubeera nti bababuuzibwa. Ebirala ye Honorable Asumani Basalirwa, olwo naye mu kaseera kano bagamba nti naye yeetaagibwa agende yennyonnyoleko. Ate n'omulala
nga simulala ye Honorable Mathias Mpuuga ng'ono naye bamuyise. Ono nno oba wenjagala okugamba saako n'okutegeeza nti abantu bano ffenna tujjukira ssente ez'ebitaano, awo ne bagamba nti bitaano. Abantu bano bw'otunuulira ennyo engeri gye badde batambuzaamu Paalamenti nti ssente babadde balina engeri gye bazisaasaanyaamu oba oliawo mu ngeri ey'ekyeyonoonero nga buli omu agamba nti Paalamenti eno kwegamba erina engeri gy'ekyusizzaamu ebintu. Njagala okutegeeza era gwe Munnayuganda nti ababaka ba Paalamenti gye buvuddeko oba ku mulembe gw'omukyalo Rebecca Atwala Kadaga nga kw'otadde ne Jacob Oulanya mbu Paalamenti ey'ebiseera ebyo jjukira nti wayingiranga mu Paalamenti nga basooka kuwa obukadde nga 50 kati mu kaseera kano okulaba nga ogula amasuuti ag'okwambala ng'omubaka wa Paalamenti. Kyokka njagala okutegeeza nti mu Paalamenti y'omukyalo ono Anita Among babadde bawa obukadde, buli mubaka bamuwa obukadde 5 okugenda okwekubako enfuufu, okugula amasuuti g'anaayambala mu Paalamenti. Jjukira mu Paalamenti teriyo bi-t-shirt, teriyo biki, wabula olina kubeera smart, engatto biki ebyo. Era mu Paalamenti y'omukyala Rebecca Kadaga mbu baali baweebwa obukadde nga 32 okubeera nti buli omu agula ku ngoye. Naye ate bano we bajja bwe batyo ne bagenda maaso n'okwongeza ssente zino ne zituuka ku bukadde 5. Era nga mbu ne ssente z'emmotoka zaali obukadde 2 awo, wabula mu kaseera kano bali mu bukadde nga 3 nga byonna mbu byongezeddwa ku mulembe gw'omukyalo ono Anita Among okubeera nti mu kaseera kano okubeera nti embeera nga bweri nti emmotoka kati etuuse ku bukadde nga kati ebyo byonna bye baagala okubeera nga banoonyereza ku nsonga zino okumanya Anita Among nti oba ddala ensonga zino we ziri mu kaseera kano alina kyazimanyiiko. Y'ensonga gyebimu ku ebyo ebiyisizza abantu bano bagende maaso n'okubeera nti bannyonnyola ku ngeri abantu gye basaasaanyaamu ssente. Terunnakakasa poliisi tennaba kuvaayo bulungi kukirambulula oba ddala abantu bano babayise oba ddala tebannaba kubeera nti babayita okubeera nti bennyonnyolako. Era tujjagera maaso n'okubeera nti tukakasa oba ddala abantu bano kituufu bayitiddwa nga ebizze byogerebwa oba nga ebizze bigambibwa tibayitiddwa bennyonnyoleko ku kitabo ky'abayiga ba poliisi nti babeeko n'engeri gye bannyonnyola ku ssente ngeri gye bazisaasaanyaamu. Jjukira abantu bano abasinga nadde amannya gano g'ensomye baali bakamishona ba poliisi bakamishona ba leaders of opposition saako n'obubondobondo obw'enjawulo nga nammwe mumanyi ebeera mu Paalamenti ya Uganda. Era gwe omulabi waffe owadda Standard News nkugamba nti ensonga zino zonna tukyagenda mu maaso n'okuba nti tuzinoonyereza tumanye we zinakkira. Era bwe buzibidde olunaku olwaleero nga poliisi eri mu maka gw'omukyalo ono ag'entinda naye bagende mu maaso n'okwaza. Ate n'ebukeediya naye poliisi erina okugenda okubeera nti eyazaayo amaka gano banoonyereze ekituufu kyekiriwa. Omukyalo ono ekisinze okusinziira ku biriwo nti akulaakulanye ku sipiidi eya waggulu ennyo. Bimu ku byagala okubuuza annyonnyole eggwanga ssente zino azigyeewa. Bw'otunuulira amaka omukyalo ono g'alina, alina ennakasero, alina ekigwo,
alina entinda saako n'ebukeediya. Kyokka byonna twebuuza ye omwami Magogo yadduseewa era ali luddawa? Magogo bawa omukyalo ono Ssaalongo mu kaseera kano tannaba kubeera nti alabikako wa wonna waali. Era buli omu kati yeebuuza, tulindiridde paalamenti y'omulundi guno, tulindiridde paalamenti egende maaso n'okubeera nti eronda sipiika ani anaddira omukyalo ono mu bigere. Ate njagala okukutegeeza era njagala okukubuulira nti ekifo ky'obubaka bwa paalamenti nakyo mu kaseera kano balinga abaagala okukimuggyako. Bwe twagenze mu kwetankuula ennyo, tugenze ku mukutu gw'omukyalo ono gw'omukulu Muhoozi, General Muhoozi Kainerugaba, naye oba yabitaddeyo oba si yabitaddeyo simanyi. Ku mukutu guno bannaye njagala okugamba nti nina wano byendaba poliisi byegamba nti poliisi byeyakazuula ku bifo ku mukyalo ono simanyi oba bituufu, naye nga okusinziira ku poliisi ku ngeri gyezze enoonyezaamu nti poliisi yakazuula emitwalo 26 oba ejja $, nga bw'ogattagatta ssente ezo ziri 99 billions ze ssente ze yakazuula. Ze ssente ze yakazuula. Kaakati bwe tugendako mu bitundu eby'e Nakasero, poliisi erina byezudde era njagala nange mbikuwe gwe andaba mu kaseera kano nga ebintu bino mu maka ga omukyalo nagasangibwa ku Makinoni Road e Nakasero, Kampala. Poliisi ezudde obuwumbi bwa Uganda bilioni 18. Bwetyo negenda mu maaso n'etankula n'ezuula $9 milioni $9. Bwetyo poliisi negenda bwetyo lya n'ezuula yulu mukitegedde 6 eza miliyoni, era nga zonna bw'ozigattagatta ziri 4.5. Wano n'endala zino ze bazudde wano oba nazo za yulu ndaba 4.5 miliyoni, naye basobodde okubeera nga bazizuula mu maka g'omukyalo ono. Ate ne bagamba nti 80 vote found, so far 5 open and officers struggle to open the rest, and inside them the following details. Nga muno basanzeemu obukadde bw'ensimbi ezo bilioni 18. Kituufu. Kanze kuddiremu wano mu maka g'omukyalo ono Anita Among, poliisi egamba nti yasobodde okubeera nti emenya
emenya nezuula ebintu bino mu maka ge gokka agasangibwa e Nakasero. Poliisi yasobodde okubeera nti poliisi yasobodde okubeera nga emenya bwetyo nezuula obuwumbi bwa Uganda 18. Bwetyo negenda maaso nemenya nezuula dola endala miliyoni 9 dola nga muza Uganda bwe buwumbi ze biliyoni 33. Era bwetyo poliisi negenda maaso nezuula euro miliyoni 6 nga bozizza mu ssente za Uganda bwe buwumbi oba ze biliyoni 25.8. Era poliisi bwetyo negenda maaso n'okumenya nezuula zino ssente bazaawa GPB nga ziri 4.5 kwegamba miliyoni 4 n'ekitundu nga bozizza mu ssente za Uganda bwe buwumbi oba ze biliyoni 22.05. Kakati wano poliisi bwebaze nezuula negamba nti ssente zo zonna zibalirirwamu obuwumbi bwa Uganda 99 no biliyoni, waliwo miliyoni nezino baziyita biliyoni 99.5. Bwetyo bwezizizza mu dola ne ziba 26.8 million dollars ze ssente zenno ezigiddwa mu maka g'omukyalo ono agasangibwa e Nakasero. Byensoma okusinziira ku byetulaba wano nti investigation update at former speaker Anita Among, yensonga lwaki mbikuwa. Era bwetyo poliisi bwe yavuddeeyo negenda butereevu mu maka agasangibwa e Nakasero ewa Ekigo. Eno nno bwetyo gyegenze maaso n'okuzuula ebimu ku bintu ebirala okuli emmotoka ekika kya Rolls Royce n'emmotoka endala zagenda maaso n'okubeera nti bajja mu maka g'omukyalo ono. Njagala okugamba era njagala okutegeeza g'omulabi waffe wadda Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire nti tetumanyi oba kino kituufu oba si kituufu. Omukulu ku mukutu gwa General Muhoozi ogwa Twitter balinga omukyalo nate gwe baagala okusuza obubaka bwa Parliament okusinziira ku ebyo ebizze bibeerawo mu kaseera kano. Ku mukutu gwa General Muhoozi kane Lugaba ogwa Twitter gugamba nti kansooke nkuddize mu Luzungu kuba biri mu Luzungu male mbisome mbikuvuunine mu Luganda nze lwentegeera nga nze. Bigamba, after stepping out of the speaker's race, Anita should also resign as MP for Bukedia. After all the corruption, allegation and embarrassment, returning to Parliament as an ordinary MP will be difficult. From presiding over Parliament to seeking permission to speak like any other MP. Kati mu Luganda fe abalutegeera olutono abategeera oluzungu olutonotono lugamba nti omukyalo ono Anita Among yandibadde resigninga ku kifo ky'omubaka bwa Parliament ekyo Bukedia nga bwe yalayidde olw'ensonga nti enguzi ye mujjudde era bakyagenda mu maaso n'okumunoonyerezaako nga singa kuba nti tebaagala ate ajje mu Parliament nga talina kifo kyonna. Era nti kigenda kulabika bubi nga omukyalo ono alinnye ku fulo ya Parliament ateeseze eggwanga. Omukyala gwemanyi nti yali enguzi ateeseze eggwanga ate nga mu kaseera kano ye yennyini yabadde agirya okusinziira ebyo byonna ebibaddewo mu kaseera kano. Yoyo nno General Muhoozi kane Lugaba okusinza ku biwandiiko byafulumizza ku mukutu gwe ogwa Twitter oba tetumanyi oba yennyini oba si yennyini naye nga ku Twitter tulabako ekifaananyi kya General Muhoozi ate n'amannya ga General Muhoozi yennyini.
gwanna mpuliriza era gwandaba mu kaseera kawe naawe osobola okgendayo obeere nga onoonyereza era olabe biki ddala bituufu oba byenjogera oba biba bituufu oba si bituufu. Kati mu kaseera kano eggwanga litunuuliddwa Anita Among kikyazzaako. Mu kaseera buli omu atunudde omukyalo ono kiki kyagenda mu maaso n'okubeera nti abawa oba atuwa. Kuba olw'ensonga nti kati essaawa zino gye buvuddeko yabadde ku top kati ali wansi. Olw'ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nti bimubuuzibwa annyonnyola ensonga eno. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema wano nno ebintu bigenda mu maaso n'okubeera nti mbawa omukutu guno nammwe ne mugenda mu maaso n'okubeera nti munyumirwa ensonga zino. Njagala okutegeeza nti ensonga eno yonnyini yatandikira ku General Muhoozi Kane Lugaba ng'agamba nti omukyalo ono yandibadde nti ye ebbanga ly'amaze n'ekitalo tatulanga omuluka ya Rolls Royce emalawo obuwumbi bw'ensimbi 3.5. Ye nga ye agamba nti zino ssente nnyingi nnyo omukyalo ono okubeera nga ali nazo. Naye talinavayo kwogerako ku mwami we Magogo tetumanyi gy'ali. Magogo nno tukunoonya. Mwami Magogo tukunoonya yonna gy'oli. Twagala oveeyo naawe nnyini oveeyo otangaaze eggwanga ku nsonga zino eziyogebwako ezigenda mu maaso mu ggwanga. Njagala okutegeeza gwe omulabi waffe owadda Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire nti era we buzibidde olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti oba Anita bamuwadde bamusuubira okugenda leero okweyanjula ku poliisi teyeyanjudde oba olw'ensonga nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okwaza amaka ge y'ensonga lwaki tagenzeeyo era olw'ensonga nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okubeera nti enoonyereza ku misango egimu egigambibwa okubeera nti omukyalo ono gye yazza. Era nakugambyeko oba nekutegeeza nti Anita Among ayina naye ekiwandiiko kye yawandiise ng'agamba nti yawuliriza ekiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga ebiragiro bye era bw'atyo n'adda ebbali n'agamba nti ekyamazima nange sigenda kuvuganya kifo ky'obukulembeze kifo ky'obwa sipiika wa Uganda nange kanzira ebbali nga abantu bange bwe bansabye okubeera nti nzira ebbali. Ebyo nno njagala okutegeeza gwe Munnayuganda andi wano olunaku olwaleero nga bwe nakutegeezeza oli nga ntandika nti eno Kadaga ali mu nnaku olw'okumutwalako ebintu bye ate mu kaseera kano ye omubaka wa Parliament oba abo nga bo ab'e Kayunga yinza okugamba nti bali mu ssanyu. Yinza okugamba nti bali mu ki? Bali mu ssanyu. Olw'ensonga njagala okugamba nti gwe andaba era ampuliriza olunaku olwaleero nti omwami ono abadde ssentebe w'ekibiina kya NRA mu disitulikiti y'e Kayunga bambi musajja wattu yafunye akabenjedde kabusa akasobodde okubeera nti kamujja mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Kyokka mu kaseera kano abantu mu disitulikiti eno ey'e Kayunga bo bali mu ssanyu eritagambika nga bagamba nti omwami ono abadde asusizza nnyo okubatulugunya ebitagambika era njagala okubeera nti nyoonya ku Aida Nantaba ono mpulire ku bigambo bye kuba Aida Nantaba ndowooza y'omukyala abadde asobolako ku Kalango mu nsonga z'ebyobufuzi eby'e Kayunga. Njagala okujjukizaako nti embiranye wakati w'omugenzi essaawa zino Kalangwa ne Aida Nantaba yava kubeera nti ebiseera ebisinga Aida we yabeerako minisita w'ebyettaka
yagenda maaso n'okubeera nti alemesa omwami ono okugenda maaso n'okutulugunya Bannayuganda ku nsonga ezimu oba endala naddala ku nsonga y'ettaka, era alina engeri gye yamulemesaamu okubeera nti ettaka alimusuuza. Era njagala okugamba nti olutalo we lwatandika okubalukawo wakati wa Kalangwa ne Aida Nantaba, lwe batandika okulwanira ekifo ky'obubaka bwa ekifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Kayunga, era okakananga Aida Nantaba bakimusuuzizza, era bw'atyo najja ku Bwannamuligina era ne bamuwangula Nantaba, Kalangwa n'ayitamu. Embiranye wakati w'abantu bano ebadde y'amaanyi, era mu politics w'e Kayunga Kalangwa ne Aida Nantaba babadde batadde politics ku bunkenge, era nga buli omu ayagala okwebuuza nga Kalangwa bw'avaayo okwesimba mu bifo eby'enjawulo, buli omu yeebuuza kiki ekiddako eri Kalangwa, era nga buli omu agamba twagala tumanye Kalangwa kiki kyazzaako. Gwe nno andaba era gwannampuliriza mu kaseera kano, njagala okutegeeza bwe twogera wano nga omukyalo ono Aida Nantaba ayinza okuba akuba gudde olw'okubeera nti omukyalo ono omwami ono agenze mu maaso n'okuba kibi okwagaliza omuntu okufa. Naye ate bo kisinze okwenewuunyisa mu kaseera kano engoma zo zatandise dda mbu okuvuga mu bitundu by'e Kayunga olw'engeri nti omukyalo ono omwami ono engeri gy'abadde atulugunyaamu abantu naddala ku nsonga z'ettaka. Ebintu by'ettaka bye bisinze okutumula disitulikiti eno y'e Kayunga saako oba oliawo n'ebikolobero ebisinga obungi, era wetwogera wano kati nga bo bannansi eno bakaaba ate baba abalala bali mu kusanyuka. Njagala nnoonye ku Aida Nantaba era nkakasa nti nja kubeera nga munoonyaako oba oliawo agende maaso n'okubeera nti atubuuliramu atuyisaayisaamu ku bintu ebimu oba ebirala. Aida Nantaba ono naye njagala nja munoonyaako asobole okubeera nga atunnyonnyola oba ye yasanyuse ng'abantu abalo bati yasanyuse. Naye nga kigamba okubeera nti omugenzi yabadde ava mu bitundu eby'ejjinja ng'adda mu bitundu by'e Kayunga, bambi omugenzi yabadde ava mu bitundu eby'ejjinja, bambi we yafunidde akabenje akamugye mu bulamu bw'ensi eno. Laba ebifaananyi bye tulabyeko nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamupampinga dda engulu, naye bambi nekigaana. Kati Mukama bambi amuwa ekimuzo eky'emirembe. Manyi kibi nnyo omuntu okufa ate n'omwogerera, naye bwe bityo byebaze abantu b'emikono tubasaasidde nnyo, abantu b'e Kayunga Mukono tubasaasidde ne tubagumya. Bwe bityo munnange bye byazze olunaku olwaleero. Omukulu bw'atyo yagenze okubeera nti nagamba nti ye Anita Amongo ebintu biringa gwe byaddugalidde mu kaseera kano. Kati gwe nno omulabi waffe owa The Standard News ate kagende maaso n'okubeera nti nkuwa ensonga endala. Ensonga eriwo lwe lutalo wakati wa omukulu Justin Nameere ne munne David Kabanda. Nno simanyi palamenti y'omulundi guno abantu bano wabagenda engeri ekirungi Kabanda ye abadde mu palamenti ate ye Nameere gwe mulundi gw'enooza okusoose okujja mu palamenti. Nameere ono bagenze mu maaso ne babeera nti bamukwata, kyokka mu kumukwata nga kigamba okubeera nti yabadde asitudde olutalo wakati we ne Pierre Yu ekulembera General Muhoozi Kayini Lugaba
wabula nga mu kaseera kano nga buli omu yeebuuza bwebuuza kiki ekiddako eri abantu bano. Kati njagala okutegeeza nti Nameera ono bwe yakwatiddwe ate yakomyewo n'amaanyi mapya. Ye ng'agamba nti omukulembeze w'eggwanga yamuwadde wooda okuvaayo mu kkomera gye badde bamutadde. Kati nno bw'ogenda ku Twitter z'abantu bano ababiri, Nameera yasobodde okubeera nti ye ng'agamba nti Kabanda ne guruupu ye baamuseetinze, yafunyeeyo bukoppolo obw'amagye ne bujja ne bumukwata ne bumutwala. Ye n'alowooza nti tebugenda kuvaayo. Kati naye Kabanda bw'atyo n'amuddamu n'amugamba nti mukulu, abantu be nakoledde okakasa nti tebakukozesezza. Mbu they dance you. Dance to you. Ye nno ebiri ku mukutu. Kale naawe osobola okugenda n'obeera nga obiraba bino ebya Kabanda ne Nameera. Naawe ogende maaso n'okubeera nti obiraba obyekkaanye bulungi nnyo olabe nga naawe oba oli awo obaako n'ensonga gy'olaba gy'oyigamu. Nga bwe kugambye nti ebisinga byonna tugenda kubeera nga nzikwenja kubawa nnyina kkanya kubawa update ku nsonga zino zigenda mu maaso mu ggwanga. Nze dda Element Man, muzzukulu wa Mugema. Wano sigenda kubeera nga nsukka wate tusinkane omulundi omulala. Mukama bw'aba nga ayagadde nnyinza obbaga ntusinkane omulundi omulala ate enkya ne tulemererwa okubeera nga tusinkana, kuba Mukama yekka yamanyi byonna era Mukama yekka yamanyi obulamu bwaffe. Nze dda Element Man, muzzukulu wa Mugema.